Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe atulaba tulamusiza Mukama waffe. Ekyawandiikibwa kyaffe ekyaleero kigenda kuva mu kitabo oba mu njiri ya Matayo essula eya 24 olunyiriri olw'13 nga wagamba ebigambo bino nti agumiikiriza okutuusa enkomerero alirokolebwa. Ekyamazima bingi bye tuyitamu mu nsi ebiyinza okutujja mu kukkiriza oluusi bwe tuteegendereza biyinza okutuleetera okubanga ekyamazima obugumiikiriza bwaffe buggwaawo. Naye njagala okutegeeza nti mu bugumiikiriza n'ebyo ebitunyigiriza mu bulamu Mukama afaayo. Tunyweze kye tukutte kubanga eka tunaatera okutuuka. Mukama mwesigwa ajja kututuusa nga tuli beesigwa okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amannya n'eddoboozi Seezi Serunkuuma Henry. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Mukwano gwange wassooti enkya ya leero. Mukama waffe bali kutukuuma ne tuddamu okulabaganako nate olwaleero nkakasa nga afaayo era nga bwe yatukuumye okuyita mu kiro ate ne bukya leero nga tuli balamu. Feebazibwe yeebalire ddala era mmanyi n'olunaku olwaleero lujja kuba lwa mukisa kubanga osazeewo okukeerera ku nsulo ey'enkya ku 3 ABN. Twagala okwebaza Mukama okuteekateeka kwe yatukolera kubanga tukakasa nti okuva mu nsulo y'enkya tubaako n'ekyamaanyi kye tutandika nakyo. Okimanyi nti gwe mukisa gw'ofunye ggwe kyekyamaanyi ky'osooka okukola mu bulamu bwo. Ebirala byonna ne bwe bigaana naye nga ofunye oleze ku nsulo y'enkya nze mmanyi obulamu tekimu ne bwe binaagaana okuyita mu lunaku kasita kino oba okifunye Mukama waffe yeebazibwe naye mmanyi n'ebirala ajja kubikola. Nze ayongera okubuuzaako enkya ya leero si mulala naye nze Deborah Kyejjusa okuva ewa Kiso, omuweereza wa Katonda okuva ewa Kiso. Olwaleero ng'enkola yaffe bweri twagala okuyingira mu nsulo y'enkya katwewombeeke olw'okusaba tulabe leero ku bigere bya Yesu tugenda kuggyako ki. Kale katusabe. Katonda waffe weebale nnyo kubanga otuwadde omukisa nate okukeera ku makya ga leero nga tuli balamu. Kisa kyo nakwagalako tetubadde njawulo n'abalala abawummudde okuyita mu kiro. Ne tukwegayidde Mukama kkiriza okutuwulira eddoboozi lyo naawe oyogere gye tuli otusembeze okumpi naawe tufuuke babo leero n'emirembe gyonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Leero tulina ensulo ey'enkya nga tutandika olunaku. Ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti embwa eryambwa. Abayi wange eyo gye muli oba oli Bugoloobi oba oli Masaka oba oliwa embwa gwe wali ogirabyeko embwa eri embwa. Naye munnange kino nno kibuuzo omuwandiisi waffe w'ebyokuyiga by'okumakya ga leero yabuuzizza ekibuuzo nti embwa eryambwa. Ekyamazima sigirabangako
naye dda nalabako ku mbwa nga bwe yazaala abaana ne bafa ate ng'ebalya. Ne binsobera naye ng'okiraba si kya bulijjo. Ekitegeeza si kya bulijjo, teriyo mbwa erya mbwa. Naye kiki kye kitegeeza? Embwa okulya embwa ye Mukristaayo omukkiriza omutuufu. Kankose ekigambo omutuufu. Naye byakola ate byagala okwawukana ku Bukristaayo bwe bitya nga yeefaako yekka. Abantu balina eŋŋombe egamba bagijja mu Buganda oba mu mawanga amalala gyeri abaga nti keezaala keekomberera buli mbuzi ku nkondo yaayo. Olwo ng'omanya abalala tajja kwagala kumanya, ali ku mbuzi ku nkondo yaayo. Naye n'Abakristaayo abamu bwetyo bwe tuli mu bulamu bwaffe mu lugendo lwaffe olw'okukkiriza, tuli mu kwefaako ffekka. Ekizibu kugamba ekizibu kyange nze nga nze, bwe liba ssanyu lyange nga nze. Tetufudde ku balala. Awo nno ne tukola ensobi. Naye omuwandiisi waffe yatugambye tubikkule mu Matayo olunyiri lwaffe olw'okujjukira olw'enkya ya leero. Luva mu Bakoliiso ekisooka essuula 10, Bakoliiso ekisooka essuula 10 olunyiriri lwa 24. Bakoliiso ekisooka essuula 10 olunyiriri lwa 24. Naawe nkakasa ng'otuuseeyo. Ewange lugamba bwe luti Bakoliiso ekisooka essuula 10 olunyiriri lwa 24. Olwange lugambye nti omuntu yenna tanoonyanga bibye yekka wabula ebya munne. Omuntu yenna tanoonyanga bibye yekka. Bagundi mukwano gwange gwa ndaba essaawa eno nga tukeera leero okugenda tufulume, tugende nga tupambana, nti lwe lulimi lwa leero, tugenda kupambana, tugenda kuyiriba, ng'ensi etuyiribya tugiyiribya. Yiriba ng'omanyi ebyo by'oyiriba ne munno omuyiribira. Kyogenda okukeera leero oyiiye, waliwo omuntu oyiiyiza atali wa mu nnyumba yo, nga ow'omunnyumba yandiba etteeka kubanga buvunaanyizibwa bwo. Naye okusukka ku muntu atali wa mu nnyumba yo baba boolowoozezzaako. Pawulo bwe yali awandiikira Abakoliiso yabagamba nti kya buvunaanyizibwa omuntu bw'aba anoonya by'anoonya, tanoonya bibye yekka naye n'omukkiriza omulala. Buli lwe twefaako ffekka tuba tunyweza ekigambo kino ekigamba nti embwa erya mbwa. Abantu bangi bagenda ne beebuuza ekibuuzo nti nze bwe nkola ekyo gundi bwe mmuya nfuniramu wa? Naye mu Kristaayo munnange njagala okutegeeza olugendo lw'Ekristaayo, enkola yaffe yakusoosowaza bantu balala ate ffe ne tulyoka twerowoozaako oluvannyuma. Ekyokulabirako ekyo kyatuuka Mukama waffe Yesu yennyini nti yakkiriza n'aleka ebitiibwa bye eby'Obutonda n'abiteeka ebbali, n'aleka ebitiibwa by'obwakabaka ne yeeyambula ebyambalo by'obwakabaka n'ayambala ng'omukopi, n'ajja ng'omunaku. Weewuunye n'okwewuunya mu bantu bonna abalina omukisa omutono ng'ogugwe ogw'okuzaalibwa mu kiraalo ky'ente. Ayinza okuba tebaliiyo nga yagufuna yekka. Naye ebyo byonna abiyitamu lwaki? Ajje anoonyeze nze naawe omwonoonyi ateeyamba, ajje atufaanane atufunire omukisa ogw'okuddamu okuba abalamu emirembe n'emirembe. Kati olw'okubanga Kristo yakola ekyo, yatulekerawo ekyokulabirako nti abo abamukkiriza nabo bwe bamukkiriza balina okusoosowaza
obwetaavu bw'abantu abalala obw'omubiri ate n'obw'omwoyo nga tetunoonya byaffe ffekka. Nze nga njagala okubeera obulungi mu by'omwoyo kinkakatako okufaayo okulaba nti naawe mukwano gwange nkukimako obeere obulungi mu by'omwoyo. Kyova olaba twebaza Katonda olwa puroguramu eno olw'ensulo y'enkya. Management ya 3ABN yateesa negamba tetujja kwebeereramu ffekka katubeereremu ne mukwano gwaffe anaakeeranga ku nsulo ey'enkya. Ne bateekawo puroguramu eno waakiri omuntu akeere ku makya ng'ayinayo ekintu kyatutte mu bulamu bwe kyagabanyeeko. Yensonga lwaki naffe tukeera tugamba leero nange kankeere nga banene bannange bwe mba nayize ne bannange bayige. Ekyo nno kye Katonda kyatwagaza nti si kubeera nze nzekka naye nteekwa okuba nga nina omuntu omulala gwe nnyambye okusitula ekigere kye leero ave wano atuuke ku ddaala eddala. Kankubuulire ggwe ky'otomanyi, buli lw'ofaayo eri omuntu omulala oba omuntu omufuddeko mu byamwoyo tosigala ku ddaala lya byamwoyo lyerimu. Gw'ayambye omulala okuseseetuka okudda waggulu ate munnange naye weekanga bwekanzi ng'eddaala lyo lirinnya. Ne bw'oba omuyambye mu byamubiri bagamba emmeeme gabaagaba yeegejja era Bayibuli yekyogera nti emmeeme gabaagaba ayina egejjanga. Naffe bwe tugabana n'abantu abalala bwe biba byakulya amaka g'omuntu agaba amaka ge tegabulwa byakulya. Naye munange amaka amakodo ekyo nakyo kirabika. Amaka amakodo eva babeera wanting tebafuna bibamala tekugamba biyitamu buyisi kubanga tebagabana nabaki nabalala. Kati wano kyava tugamba nti kyansonga ffe okugabana n'abantu abalala okufaayo ku bulamu bw'abantu abalala. Agamba wano nti ffe abalina amaanyi kitugwanidde okwetikkanga obunafu n'obwetaavu bwaffe. Kankubuulire teri lwogenda kumalirira kwetikka bunafu munno oba obwa mubiri oba bwa mwoyo ng'omaliridde okubwetikka Katonda n'atakuwa maanyi kubwetikka. Akuwa amaanyi n'obwetikka ate ne mumalako olugendo. Lwaki? Kubanga tuli ba Luganda. Waliwo olugero sina lugero naye kyafaayo era akantu ako nno bw'oba baddeko ku mitimbagano gino waliwo ke babadde balaga omwana omulenzi naye muto nti lwali lutalo mu Buyindi. Kakati mu lutalo olwo nga batta abantu kati omwana ono ne bagenda ne batta muganda we. Weewaawo n'abafamire baali babase nti naye bwe batta muganda we omuganda we yali muto myaka nga gumu ebiri awo. Nti bwe bamutta ng'ekyamagezi kyandibadde kuba lutalo buli omu adduka kutaasa bulamu bwe. Omwana ono bw'alaba nga muto we bamusse n'akwata muto we kati omulambo n'agusiba ku mugongo n'agusiba ekigoye n'atambula olugendo adduka naye nga muto we amuli mu mugongo kyokka nga muto we mufu. Mbu bw'atuuka ku musajja wa poliisi n'amugamba yimirira mubuuza kiki. N'amugamba ono gw'oweese nga si muntu. N'agamba ono yafudde dda muteeke wansi odduke otaase obulamu. Akaana kano akalenzi kali myaka nga 12 ne kamugamba sisobola kumuleka. N'amugamba tosobola kumuleka lwaki? Obulamu bwo buli matigga ate gwe wambagatanye na mulambo oli yafudde dda gwe dduka otaase obulamu bwo. Omwana amugamba sisobola kumuleka kubanga muganda wange. Era owa poliisi ne yeewuunya ebigambo ebiva mu mwana omuto naye nga bikola amakulu. N'agamba nti osobola okulumirwa muganda we newankubadde afudde asigala akyali wa muwendo mu maaso ge. Yamugamba we are brothers, this is my brother. Mukwano gwange nkya ya leero tulina baganda bangi
nga bafudde obulamu bubaweddeko. I'm not talking about physical death. Siyogera ku kufa kuno okwokufa kwe tugenda okuziikamu, naye tulina baganda baffe bangi nga tutambula nabo olugendo lw'ekikristaayo. Abamu bandibadde bakristaayo balungi naye ng'embeera ebeetoolodde mu lutalo luno lwe tulimu olw'ebyomwoyo bambi obulamu bubaweddeko. Nga beetaayo muganda waabwe asobola okukiwulira nti ono muganda wange ddala, newankubadde takeera, newankubadde tayiga lesoni, newankubadde tasoma kasisimuka, obulamu talina, n'oluyimba talina, tasobola kujja kuŋŋaana, waliyo owooluganda ayagala okuwulira ng'omugamba nti ono muganda wange newankubadde alina obunafu. Abantu abo beetaaga tubalere. Kyatugamba wano nti okusituliraganako emigugu gyaffe. Kyansonga okuwulira leero nga waliwo owooluganda gw'oyagala okwetikkirako omugugu. Waliwo oluusi lwe kinnuma nti abantu abamu abandyetaaze okulaga okwagalwa nga bakyali balamu bambi nga tetufaayo. Ne tubeeraawo, n'abeerawo mu bulamu bw'ensi eno nga mulamu, naye nga tulinga abatafuddeeyo abakristaayo. Munnaffe tuwuliramu gyali ali awo ensi yamukuba, mu butuufu ne tukiraba ne tukiyisaako buyisa maaso. Munnaffe n'abonaabona n'ensi, ensi n'emuyuza n'emuzza eno, ebyembi bwegenda okukeera ku makya ne bamubika omukristaayo. Omukristaayo bwe bamubika, abooluganda ne bakuŋŋaana ne tuggwayo ne tusonda ssente z'ekkeesi, ne tusonda ssente z'amabugo ne ziba mpitirivu nnyo, ne zisinga ne zisukka ku buyambi bwe yali yeetaaga nga kyali mulamu. Lwaki tulinda okubikola abantu nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno? Nga tayinza na kujjukira, tayinza na kusituka kugamba nti bannange ngende mbebaze kubanga bampaddeyo kiro y'omuceere. Okimanyi tiwali owooluganda eyeetaaga obwetaaza okuwulira ku ddoboozi n'omukubira akazimu nga munnange ky'oyitamu nkitegeera, naye mukama waffe afaayo. Ojja kuba omusitudde. Kyava atugamba wano embwa teteekwa kulya mbwa ginne waayo. Embwa erina kulya ebirala. Kitegeeza nti bwe mba nga mukama mpadde omukisa, leka nfuuke omukisa eri abantu abalala. Waliyo omusajja omu ye yagenda n'akigwamu bw'atyo, yagenda okumanya nti abakristaayo tebafa ku balamu naye bafa ku bafu. N'agenda kye yakola, obuzibu bwe bwamuyinga n'asooka agenda ne yeefuula nti abuze, n'abaako gye yeekweka n'asirika bejje. Kati oluvannyuma ennyo ne bamubika, ne babika ekirango ne kibika nti bannange owooluganda gundi yafudde era waakuziikibwa bwe wati ne bwe wati. Munnange ng'ensi yonna ekulumulukuka ng'enkola yaffe bwetera okuba, gwe oba eyeewammwe si bwe kiba naye nze nkiraba nnyo. Bwe babika ekkanisa n'evaayo, abantu ne bakaaba amaziga, ne bakuŋŋaana, ne basonda ssente ez'amabugo. Kati olw'okubanga yali embeera yali agitaddewo nga ya kinaku, nga basonze embugo ze bazinzeemu omulambo gwe bagenda okuziika. Tenti ne bazisonda ne bazifuna, ne baleeta obutebe ne bateekako n'ebyuma. Ensi yonna ne yeewuunya omusajja ono omunaku. Ensi gwe yali temanyi tenti gye zivudde n'obutebe n'ebyuma, olumbe nga lulabika lwa kigagga. Akati munnange nga bajja nga bawaayo obubaka, abamu nga bagamba netufiiriddwa omuntu atazikawo, ng'era ebigambo bye tutera okwogera ng'omuntu afudde. Munnange bagenda okwogera nga baga nti banene mulindeeko, waliwo mukwano gw'omufu ayagala kubaako byatugamba. Ng'omusajja bamuyita, bagenda nga bamuleeta. Omusajja yajja yeesabise, bwe tugamba bannange mbeebaza kubanga mutulaze omukwano. Omusajja tanneeraga abantu. Oluvannyuma ennyo n'alyoka yeeyambula yali yeesabise. N'abagamba bannaye mbeebaza kubanga mundaze okwagala nga nfudde, naye bwe nali nga ndi mulamu nga temwagala kundaga. Ntegedde nti musanyukira bafu. Ensi yonna neewunga naga nti omusajja teyafudde. Bagenda okusumulula bye baasibye nga baasibye kassemufu nga si muntu. Era n'abagamba bannaye nayina obuzibu
obuzibu bwange bwali bwakino naye ng'ensi teyinza kukkiriza nti nalina obwetaavu nga neetaaga kuyambibwa. Eno y'engeri yokka gye nali nyinza okukuŋŋaanyaamu abantu bajje bambeere. Naye lwaki tutuusa bannaffe ku ddaala eryo? Lwaki? Musajja n'alyoka avaayo neyeeraga nti ye mulamu naye ng'embeera agitegedde. Tetwetaaga kutuusa bannaffe ku sseeryo. Katufeeyo eri muganda waffe. Okimanyi nti abamu beetaaga bwetaazi, just a shoulder to cry on. Eri abamu ng'ekibanafuyiza mu kkanisa kubanga balaba nti tetubafuddeeko. Abantu bano abamu bagenda okujja mu kkanisa balaba tulina obugulupu. Bano batuula bokka kubanga babbeeyi, bano babeera bokka kubanga babbeeyi. Kati ne tulabika nga tuli mu bugulupu bwaffe, tuli bamativu bulungi, naye nga waliwo ekika ky'abantu ekitatuukiddwako. Kiki eŋŋamba enkya ya leero? Nti buli muntu yenna wa muwendo, wa mugaso mu maaso ga Katonda. Wa muwendo, ayina ettaffaali ddene lyasobola okugatta ku mulimu gwa Mukama, omulimu ne gugenda mu maaso. Katufeeyo, tulekeraawo okwefaako. Kubanga tuli baana bandeemu. Omwana oli gwe mbanyumirize yaweeka muganda we ku mugongo, kaafuuka akabonero ak'obwa sseruganda mu ggwanga lyabwe ery'e Buyindi. Naye ffe tuyinza kuteekawo kabonero ki akalaga obusseruganda mu nsi muno ne bamanya nti bannanga abo Bakristaayo. Ng'Abakristaayo baffa bonna. Ekizibu bwe kigwe wagundi kiba kigudde wagundi, kiba ky'Abakristaayo bonna. Bwe kikuba kusoomooza nga kugudde mu maka ga gundi, ffenna kubeere kusoomooza kwaffe. Kankubuulire, waliyo bannaffe abavudde mu kkanisa kubanga balabika tebafiiriddwako. Nti kubanga gwe nno oyinza okukyebuuza n'oga nti abo nze nva ntya mu kkanisa kubanga tebanfuddeeko. Munnange kisoboka. Weebaze Mukama nti gwe okiraba nga obutakufaako, okulabika nga ali wekka, nti kirabika nga ekitono. Naye eriyo munnange omuntu nga yayagala afiibweko. Tuli baaluganda. Oba oluganda buli muntu ayina embeera ze. Nga bwe tuzaalibwa mu maka nga tuli abaana 6, naye buli mwana ewaffe tuli 6, naye buli mwana ayina embeera ze. Nze nsanyusa kiyinza obutasanyusa muganda wange, kiyinza obutasanyusa mukulu wange. Ekyamaanyi gye ndi muto wange ayinza okukiraba nga kya bunafu. Kiki kye nkugamba? Nti olw'okuba nga tuli baaluganda, leka buli muntu afeeyo eri munne. Nti kubanga bangi abava mu kkanisa nga balabika tebafiiriddwako. Njagala kusembyayo ekyandikibwa ekiri mu Isaaya essuula ya 35. Ayina kyatugamba. Isaaya essuula ya 35 ayina kyatugamba. Isaaya 35 olunyiriri olw'okusatu. Isaaya 35 olunyiriri olw'okusatu lugamba nti munyweze emikono eminafu, mukakase n'amaviivi agajugumira. Banyabo ne basebo oba maama muganda wange ampuliriza, buvunaanyizibwa bwaffe Katonda bwe yatuleeta mu kkanisa eno okunyweza emikono gy'abannaffe eminafu. Emikono gy'Abakristaayo minafu nti tebasobola na kujjayo Bayibuli kweyigira. Amaviivi gaabwe gajugumira nti tebasobola kufukamira kusaba. Kati ng'ekigenda okubayamba nze kwe kuvaayo bwe mba njize ne tuyigana n'omuntu omulala. Bwe mba nsaba nsabira omuntu omulala ayina amaviivi agajugumira atasobola kusaba, nange musabire amaviivi Mukama aganyweze. Ekyo Kristo kye yatukolera. Era bw'oba ojjukira bulungi nti Kristo bw'aba asaba nsaba babeere bumu nga nze naawe bwe tuli obumu. Kristo bwe yali asaba ng'asiibulemu ku ssala gye yasembayo ng'atusabira, yasaba ekkanisa yeebeere bumu. Gwe njagala weebuuze, oli bumu ne banno? Kubanga bwe tubeera obumu mu bulungi ne mu bubi tubeera bumu. Ebiseera ebisinga twagala nnyo okubeera obumu mu by'obulungi. Mpozzi oluusi ne tufaayokko mu by'obubi kanaddala mu kufiirwa. Naye ne bwe liba bbanja nga muno ye yali ebbanja lifuuka ebbanja lyo.
Kyava yongera mu Lwokuna n'agamba nti mugamba abo abalina omutima omuti nti mubeere n'amaanyi. Temutya, laba Katonda wammwe alijja n'okuwalana eggwanga n'empeera ya Katonda alijja n'abalokola. Mukwano gwange omwagalwa, tulina essuubi bwe tunaalwanira awamu Katonda waffe agenda kulwanira wamu naffe. Bwe tunaayimirira awamu ne tuyimirira ne baganda baffe Katonda waffe agenda kuyimirira naffe. Olwaleero kye nkugamba kye kino nti mukwano gwange by'oyitamu nkimanyi bikumala n'okufikka bifikka. Naye mu ebyo ebikunyiga ebingi, mu bikusoomooza ebingi by'olina, mu bikubanja ebingi, ate olina okulowooza ku muganda wo nti naye yeetaaga okubeerwa. Katonda waffe ajja kutusaasira bwe tunaasituliranganako emugugu ogubadde ogwange oguzitowa n'enfuna munnanga nsitulirako. Mukama ajja kutuwanirira ogubadde omuzito guwewuke, ate ffenna tulyoke tufune amaanyi agagutwala ku bigere bya Yesu, kubanga ekyo kyatwagaza. Ku bigere bya Yesu we wali obuwanguzi bwaffe. Bwe tuneetikka emigugu gyaffe ne tutwala eri Kristo Yesu ajja kutuwanguza, kubanga tujja kuwangulira wamu. Kyava tugamba ndiba n'engule mu munyenye, waliwo tuyimba ndiba ne munyenye mu ngule. Tetusobola kuba na ngule nga zirimu emunyenye nga tutuuse mu ggulu nga tetwayamba bannaffe. Emunyenye zigenda kubaamu olwabo be twayimirira ne tubasitulirako emigugu gyabwe. Kabeere mwana muto, kabeere muntu mukulu, kabeere mulema ko omuntu aliko obulemu oba omuzeeyi, bonna buli muntu muganda waffe. Ekinsanyusa Katonda waffe agamba talina bazzukulu naye alina baana, kubanga abo bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana baani ba Katonda. Tuli baana ba Katonda. Kati ng'abaana ba Katonda katufeeyo eri babbulaadi bannaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza bwebaza kubanga ekisa kyo kitubedde. Tukwebaza kubanga Mukama n'enkya ya leero oyogedde gye tuli. Ffenno tuli bantu nga mu buzaaliranwa twazaalibwa n'empeke y'okwerowoozaako. Ne Mukama nkusaba gwe Yesu azimba empisa mu ffe, Mukama enkya ya leero buli omu ku ffe awulidde ekigambo kino otuzimbemu empisa ey'okufaayo ku bantu abalala. Bannaffe Mukama bangi bali eyo beetaaga okubeerwa. Tetulina kye tuyinza kukola mu maanyi agaffe. Naye tusaba amaanyi go Mukama gafuuka amaanyi gaffe, otuwanirire leero ne bulijjo tusobole okuwanirira bannaffe. Naffe ffennyini tewali ayinza kuyimirira ne yeeraga nti nze nkoze mu maanyi agange. Kabube buweereza twetaaga okuleraŋŋana. Kakubeere kuyimirira mu Kristaayo twetaaga okuleraŋŋana. Kabubeere Mukama mu by'omubiri, mu by'omwoyo. Katonda waffe buli omu yeetaaga munne. Kyenva nkwegayiya Mukama ekyo kirumirize mu bwongo bwaffe, tusobole okutanula olwaleero okwongera okufaayo okukola omulimu mu baganda baffe. Yimirira naffe Mukama oyongere okutuyigiriza ng'ekisa kyo n'okwagala kwe okulungi bwe kuli. Olunaku lwaleero tuluwonze mu mikono gyo. Fuluma n'abaddu bo, tambula nabo, emirimu gyabwe giwa omukisa. Abalina amabanja Mukama basasulire, n'abalina okwetaaga okutali kumu Mukama ffenna otusinkane mu biseera byaffe eby'obwetaavu era otwanukule ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.